omuyimbi Edrisa Musuza oba Ebya Kenzo kyadda kyasobodde okubeera nga avayo n'ayogera ekyasinga okubanga kimukaabya nga Rema Namakula amwabulidde n'agenda ne Dr. Hamza. Ate ye omuyimbi Alimpa kyadda kyasobodde okubeera nga kitegerekeka nti asula akaaba asiiba akaaba oluvannyuma lw'akabenje okumusubya ate trip oba olugendo lwe yayina oba ekivulu kye yayina mu kibuga London omwezi ogujja. Anything Media. Abanyamuziki Alhaji Abdunumya Mshafik Rwanga ngamo tagiwe na ale ali mbitoni by'eggwanga ebyenjawulo kansubete bikimu kikutambulira maridadi sana taratibu bwati olunakulwairo nkwetedde amawulire jjukira ntuba n'emitwe wali ku TikTok ne ku Facebook ate amawulire gaffe mujju wane no ku YouTube. Ntandise ne Edrisa Musuza Kenzo ono nno bwati yasobola okubeera nga ate avaayo n'annyonnyola ensonga lwaki yasobola okubeera nga ate bwatyo ayoza ku mmunye oluvannyuma lw'okubeera nga omuyimbi Rema Namakula yasobola okubeera nga ate amwabulire bwatyo n'agenda n'afumbirwa Hamza Sebunya ono nno nga musawo era mukebezi. Ono nno Edrisa Musuza abantu bangi basobola okubeera nga tebalowooza nti kyasinga okuba nga kimukaabya kyekyokubeera nti omugenzi kati Mukama Katonda amusaasire Sheikh n'omuzaata batte yasobola okubeera nga abeerako ensonga zayogera mu mbeera y'okubuulirira naye bw'ati yasobodde okubeera nga ayogera nti ekyamazima gyenzije Rema wala wabanga yasobola okubeera nga njabulira n'agenda n'omuntu omulala kyalina okunnuma abantu abo bayagala okuba nga banziza mu kyalo naye lwakuba Mukama Katonda yampa simala gaddayo. Ebigambo bya Edrisa Musuza byogedde ng'ayogerako n'omukutu ogumu era omuli oyo yasobodde okubeera nga mbuuza jjukira nti Edrisa ono yeteekera konsati ye egenda okubeera ali ekkololo era bw'atyo eyo ekyamutambuza akanaginaki. Ate ye omuyimbi Alimpa Ronald kyadda kyasobodde okubeera nga annyonnyola ensonga esinga okuba nga emukaabya wali eri mu ddwaliro waali jjukira ti nno Alimpa ono wali ku Gayaza Road waali oluvannyuma lw'okubeera nti yasobola okuba nga wakabenje akafiirwamu abantu 3 balamirira omwali n'omuyimbi Lady Grace wamu n'abalala bw'ati yasobodde okubeera nga tekitegereka nti Alimpa yayina olugendo e London era bw'atyo ng'ayinayo show ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Novemba omwaka 2022 kitegeeza nti buli omwe weeks nga 3 oba 2 okusobola okubeera nga ate bw'atyo concert ye sheno ebeerayo. Alimpa Ronald asobodde okubeera nga annyonnyola n'agamba nti ekyamazima nasazaamu show zange zonna eza wano mu Uganda ddala omwezi ogwa October ne November nga neetegekera show eno naye Mukama Katonda taginsobozesezza. Obusiraamu tulina ayegamba nti wamakaru wamakarallah tupulaninga ne Mukama yatupulaningira ddala wallahu khairul makirin ne Mukama Katonda yasinga okukola enteekateeka ate zo ziba zirina okuyitamu kuba za mugondo. Omukama akunkumire tusinkana olundi.